Kanyongereko awo essuula eyo eya Yokaana esooka eyo nkulu nnyo 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 nti njagala nnyo nti essuula eyo nze yandaga Yesu kikyali. Kusooka nalowoozanga nti Yesu yali just mwana wa Katonda n'ajja n'akola omulimu gwe yakola n'agenda. Naye lukyankuba nti ye mutonzi gwaffe nayongera okwagala nteekateeka ya Mukama engeri gy'akolamu ebintu bye. Ffe baani twakyalirwa omutonzi waffe yennyini. Bw'osooka okusoma eri nti Katonda n'awaayo omwana we n'awaayo bw'ati n'olusookoza nti yes yawaayo omwana we, okay, that's good. Nyini twerabira nti yatuwa omutonzi waffe yennyini yaliwo mu ku lubereberye ng'ayogera nti wabeewo kino. Ate yali wali ku musaalaba nga ebitonde bimukomeredde. Oyo yalagira omusana ne gubaawo mu bbanga gwe baawandulako amalosi mu ffeesi wali ebitonde bye. Kwegamba olulimi lwaziyogera okundaga neŋŋandika enkola ya Katonda okwagala kwe era nga bwe bwegamba tugenda kumala emyaka emirembe n'emirembe 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 nga tugezaako okusoma n'okutegeera okwagala kwe nga tetusobola kukumalayo. Amadiini n'enzikiriza esinga endala naddala enkaafiiri zimanyi kuyigiza nti Katonda omuwa sacrifice, omuweerayo ekiweebwayo, waayo omwana wo era mu birabo Uganda olusimaga nti ate nfe tebawaayo nababamanyi kuwaayo baba neighbor n'amutta n'amuwaayo okwapizinga the spirits. Naye story ya Katonda kitaffe okuwaayo ye olw'ebitonde bye tewali walala weesangibwa. Era story eyo eya Katonda okuwaayo omwana we eri olw'ebitonde bye kubijja mu kuzikira kwe wali bubuze ye story ekyasinze okubaayo mu story ennungi. Tewali emenyawo story zonna tonna ezanamba ekintu. Buli nsi zirina story byazo. Simanyi eno fairy tales zino nga tuzoma baani za fairy tales ezo baani akagato nga tekamutuuka ate nadduka bifaanana biti ebyo. Story zibanyumiza abantu abansi zeyiya. Tewali story eyenkanankana ne Katonda omutonzi awaayo omwana we oba yeewaayo ye ku bubwe okufiirira ate ekyo yatonda. Nze ndowooza ffe ng'abantu mu ndaba eyaffe y'abantu singa otonze ekintu nekyonoona nekikola kyotayagadde kukola emirundi egisinga akimenyemenye n'oddamu butaasinga. Kyanguwa nze ndi artist naye kagamba kyangu okudestroyinga ekigaanyi okuvaamu nga bw'okyagala n'okola ekirala ate obufiirwa ati materials eri tewali kikusala. Naye mu nkola ya Katonda okwagala kwe okutakoma, okwagala kwe kutoyogerekeka, yagamba sijja kukola kitonde kipya wabula nja kugenda nnunula ekitonde ekyo kina nikoze oba nali nkikoze with the best intentions in mind. N'agamba nti I'll give them a second chance by dying in their place so that I can rectify their record, make it straight and then redeem them back to me. He took a part of himself to make it right. Ffe tusobola okuba abaana ba Katonda nga bwe tusomye awo mu Lunyiriri lya somewhere there. Awo nno oluusi bwe njagala okufuna akakisa okutegeeza bannange abagamba nti Katonda tazaala. Ekisooka Katonda bw'agamba nti Katonda tazaala just n'ogamba nti Katonda tazaala oba Katonda omulimitinze. Katonda can do anything he wants kubanga tali limited. Of course tasobola kwonoona, tasobola kulimba, naye ngamba mu bintu eby'obutonzi n'ebyokukola obulungi Katonda can do all things.
ffe baani ffe okubeera abaana ba Katonda. He can just declare nga bwedeclaring Yesu nti leero nkuzadde, begotten. Yesu by that act n'abeera omwana wa Katonda. Naffe bwe tukkiriza Mukama waffe omutonzi waffe ate tufuuka baana ba Katonda. Omutonzi waffe mu nteekateeka y'obulamu butaggwaawo ate n'afuuka muganda waffe. Omutonzi Yesu Kristo n'afuuka muganda waffe kubanga amugamba bwe musa musabe kitaffe ali mu ggulu, kitange ali musabe kitaffe ali mu ggulu. N'atusembeza. The best story, the best message from these things ensanyusa nti bwe twagwa, bwe twayonoona, Katonda yatutonze mu mbeera nga singa tetwayonoona twandibadde baana ba Katonda, bitonde bye ebyeyagaza. Naye bwe twayonoona ate n'atufuula ab'omuwendo obungi bwe yateekako, bwe yawaayo obulamu bwe obwa Katonda bwe ne bujja ku nsi okutununula. N'alyoka afuuka omuntu ku lwaffe, tufuuke baganda be. Waliwo engeri gye balikoze baagulanga ab'abaslave, baagulanga sijjukira bulungi, baagulanga omuntu eyaliyo baslave oba nakyakoze, ng'olina okubeera a kin, olina okuba related to them osobola omununula. Si buli omu yavanga eri najja n'agula omuntu, walina okuba nga olina akakwate ku oyo gw'ogezaako kununula. Mukama waffe gyava afuuka omuntu asobola otununula back. Era bwe yagenda mu ggulu ekintu ekyali kitebeerangawo kyabaawo, kubanga kati olwaleero mu ggulu olwaleero waliyo omuntu ng'afaanana nga ffe. Okusooka Adamu yali ku nsi ku earth, ng'atondeddwa ku earth. Mukama ng'ajja n'amukyalira ne bamukula obudde ne bamunyumyamu, yali abeera ku nsi. Naye Yesu bwe yakkiriza okutufiirira n'afuuka omuntu, olwaleero mu ntebe ya Katonda mu ggulu, in the highest place, in the throne room, there's a human being in the name of Christ. Alina engalo nga bwe zizo, afaanana ggwe, n'enkovu ze akyazirina. Katonda mu kutununula mu mbeera efaanana bw'etyo yatujja wali we twali wali wansi nga tubula Katonda ofuuka bamalayika, n'atuyisa ku bamalayika abatayonoonanga, n'atuteeka waggulu mu ntebe n'agamba tugenda kufuukira wamu naye. That verse where God became man, omutonzi ofuuka omuntu n'abeera wamu naffe, n'alaba obulungi bwe. That was just the beginning of the story. Ebisinga obulungi biri mu maaso. Mukama yagazaako okulaba mbaleeta ntya, how can I redeem them and even redeem them for better than what we were. Mukama yatujja we Adamu yali, okuyita mu mwana we n'atwalya mwana we, ate tugenda kutuula mu ntebe. Yesu agamba tugenda kutuula wamu mu ntebe ye, naye we yatuula mu ya kitaawe. Ebintu tumanyi byerabira, nituuza tuli ba bulijjo tugenda kuzuukira Mukama tubeera awo nga no. Ennyiriri zitugamba tugenda kutuula mu ntebe ya Mukama waffe Yesu Kristo, nga naye bwe yatuula mu ntebe yani ya kitaawe, nga taliko gamba gundi mwagala kutwala ntebe yange. No, without power struggle, wabula with love. Nti ffe abaayita mu nnaku ennyingi n'okufa okungi mu mannyo ga Sitaani, Mukama tayagala tubeere just regular people, regular beings anymore. Kubanga story yaffe ey'obulokozi bwaffe tugenda nyumiza ensi ezitayonoona, enkumi n'enkumi z'ensi Mukama zetonda ezitayonoona nga baagala okuwulira story yaffe. Kubanga right now we are under quarantine, so bala ekibi kirina kugenda ku nsi ndala. Tebamanyi story, tebagitegeera bulungi, bagenda gitegeera nga Mukama atukimye kututwala mu nsi empya, nga ebitonde ebiranga bajja. Yobu bwe yagenda mu story ya Yobu, Sitaani bagenda nga abaana ba Mukama bazze okuŋŋaana meeting ezababeeranga bavudde ku nsi endala, naye Sitaani amala agenderemu. Waliwo ensi ezitayonoona, naye tugenda kubanga Reverend Magada Fred Senoga tugenze Mukama kakati tugenda kukweri obategeeza story yo, bakutunuli beewuunye ti yemmwe Mukama yafiirira.
tubanyumize nze njagala nnyo story y'abakombozi bajjira mu 1979 twali batototo naye twalitegeera naye nga nze nga negombesa abakombozi bali bamaze okuwangula olwo bali balwana nga sifaayo saagala nnyo okubeera mukombozi naye baamala okuwangula bajja mundu bayita mu kibuga nga tubeegombesa kanevugamba bannanga babadde mu nsi erimu 277 nga buli omu yeega abakombozi nga tubatwalira dda nga bantu ba muwendo nnyo ng'olutalo luwedde kubanga baawaayo bayita mu mbeera enzibu okusobola otununula naye naffe nga Mukama atununudde agenda tulambuza ensi atumountingeko wings tugende tulambula ensi ezitayonoonangako nga tuzibule embeera gye twayitamu ne Mukama waffe kyayitamu okujja okutufiirira. Katonda yafuuka omuntu, omutonzi waffe yafuuka omuntu ng'atulabamu value ffe gye twerabamu n'atuwaamu ne value. He added so much value. Sitaani bemumunyiiza ebyo. Bali abantu bena yensudde ate mugwe nensudde nali maze ekyo nkimaze kati ate babano bayaga batwali bagenda tusinge ne sitaani weri mu ggulu nga tannagwa ebyo tabyagalira ddala kyovula tusigamu obujeemu ayaga tubeere bajeemu nga ye alyoka agambe Katonda nti olaba walioka nze mujeemu zeka naabo bunala ebintu byo tibyabisobola. Olunaku luno olutukuza Josaali nali ku musana eswagogera bulungi naye amazaalibwa ga Mukama waffe bwoza ekigere ekisooka mu bulokozi bwaffe awo enaavaawo Mukama katumutunuulire nga omulokozi kabaka wabakaba akajja okututunula okututwala. Waliwo bwenda Mukama waffe nga bamutadde bakyamuteeka ku musaalaba wali akyali awo bamutunulira balabanga ali emasedde ali ku musaalaba akyali abantu baza nti ebyo Mukama waffe alikyali awo. So nga the story of salvation continues kati ali mu biggulu waggulu mu ggulu as a high priest naye akomawo n'amagye n'ekibiina ekinene eky'omugulu ng'omuwanguzi omulokozi waffe kabaka wabakabaka. That's the one we're looking forward to. Bwe tumanya nti Mukama waffe ajja mu kibiina mu maanyi n'ekitiibwa kye ekingi enteekateeka y'obulamu bwaffe erina okukyukamu ne hope gye tulinamu n'essanyu ne twongeza okutambuzamu bayita ka abazungu bakayita kwegamba otambula naye kubanga nga tebeegira kwegamba otambuza n'amaanyi. Nze ndowooza ebigambo by'obulokozi bannange binyuma naye oyo yazaalibwa emyaka 12 egiyise n'agenda mu ggulu akomawo essaawa yonna okumala okukolozinga chapter ey'ebizibu ayiseemu nga yatwaliramu obulamu bwe naffe mutwise nga tubonaabona n'ebifaana bwe bityo nga Sitaani atukulusanya. This story has to end ate tandike tuflipping page empya nzaawe bwe babeera essuubi lyange babeera essuubi lyange essuubi eddamu erina okuba mu bulamu bwo n'obulamu bwange. Yesu tumujje ku mpapula abeere mu bulamu bwaffe tumutegeeza abalala nti Yesu ajja. Enjiri ey'obwakabaka eno ebeere nga ya bulamu y'amaanyi. Praise God. Ne bwe batobibukidde kamiwaako mu mutima gwo nga gujaguza nga gusanyuka nti Yesu oyo asobola okubeera kyonna kyasobola okuba mu kukulokola ggwe ng'omuntu. Kati gwagamba nti Yesu Katonda tazaala Katonda yatuzaala mu mulundi ogwokubiri tuli baana be. Bw'obaga nti Yesu tasobola mwana wa Katonda kubanga Katonda azaala ate ffe atuyita baana ba Katonda yatuzaala buzaazi mu musaayi nedda. Katonda can declare Katonda can do anything kasita nga kibi oba kityobola muntu oba kyonoona no. Awonya abalema awonya akoze atya ng'ayogedde bugambo kigambo kikyasobola kukola asobola okukyusa omutima gwo n'ogwange okuva mutima ogw'ejjinja n'agufuula ogw'ennyama omugonvu. Kankoma wano olunaku luno lwange naye ng'ebigambo Mukama waffe yazaalibwa akoma ku bire okututwala gyali ye mutonzi waffe Katonda waffe yatwagala ayagala tubeere byatwagaliza yatwagaliza nnyo tiyali willing okufa okwamwayo omwana we so okulega ku bintu byateekedde. Waliwo akaana akato kalina sister waako kali brother they were related sijui kama kali kalenzi wakambwala naye one of akato
sister wako ng'agenda alwala nga banoonya alina omusaayi gumakinga ne gubabula. Kaakati naye dokita agenda okulaba omusaayi gwa kano kaganda kakato nga it was a perfect match nga yasa okuyamba oli sister we. Kaakati ne bagamba kitaawe ayogere n'akaana mpolampola balaba bakasokola blood draw asevinga obulamu bw'omwana bwa muganda we. Akaana bwe bakagamba nti twagala musaayi gwo ne kasooka kakirowoozaako nnyo ne expression yako nesooka ekola ki efa with fear. Naye eddakiika kalwaddaaki ne kaga okay ne kakkiriza ne bagenda enkya ne bagenda ne bakutwala mu ddwaliro ne bagenda mu ddwaliro kakkiriza ne bakayingiza mu room ne bakakufumita empiso ne bakajjamu omusaayi. Kati bamala okajjamu omusaayi ne kabuuza waliwo ataddeko microphone eyogera awo simanyani naate okumaliriza temufaayo. Bwe bamala okajjamu omusaayi ne kalyoka kabuuza omusawo ne kamugamba kati nze ngenda kufa ddi. Omusawo n'agamba what do you mean? Mbadde manyi nti bwe wanzigyamu omusaayi ngenda kufa. No, togenda kufa. Awo omwana yali wiringa omuto oyo yali akkiriza yasooka obirowooza irowooza nti bwe manajjamu omusaayi gwagenda kufa sister we naye nabalaga okay kale kabanzijemu nfe kasita wange ajja kubeera mulamu. Omusawo n'agamba no, you're not gonna die. We just want a little bit of your blood, sister. N'asanyuka, that was double the joy. Naye nga he had willingly gave his blood ng'amanyi nti ebyo bikomye. Naye Mukama waffe was willing to give his life. And he did, so that we could be able to live with him throughout eternity.